Hello, good evening. Muli mutya mugaba mutya balayiba Salt TV nadala abalaba Church Girl Show. Every Wednesday sawanya tuba wetuli nga tutudde screens eza Salt TV. Wagamba nti nze mbalabira ku YouTube okola kyamaanyi. Wagamba nti nze mbeera ku TikTok mwezija clips ezo naze babataddeyo twebaza Mukama. Gwatagamba nti nze mbateeka mu data nti mbeera ku Salt Media app. Twebaza Mukama ffe baani mwebale nnyo mwebale ddala abatugambe ku kanisa nagamba nze bannaye mbalaba njize amaka gange gatereera. Twebaza Yesu akozesa abakyala abali mu Church Girl Show. Amanya limpas nga bulijjo ne bamami baffe abalungi tebakyukakyukamu. Tulinawo Musumba Dorothy, tulinawo Mukyala Kasi, tulinawo Mami Susan Makula Bujingo mwali mu nnyumba, tulinawo ne Mukyala Bya Katonda. Bamami mukoze kuba live Salt TV. Amina. Yesu yebazibwe bannyabo. Yesu yebazibwe muli. Aweebwe ekitiibwa. Amin. Omuyita mugole wa Yesu. Amin. Ndi bulungi. Ekintu ky'omusumba. Naye kirungi. Omusumba olulimi lw'omusumba lulangirira. Mugole wa Yesu. You shall declare a thing and it shall be established. Kiwedde. Abalabi baffe aba program Church Girl Show tubakulisaayo ku mirimu gye musiibye mikwano mwebale gyonna gye mutuusizaako engalo kati oba bakola ku radio tubabuuze tukyakale mwebale gye mutuusizaako emimwa Mukama batuwere nnyo omukisa mutambule bulungi nga mutuuka ewaka be safe on the road era amasimu mweggalire munda abalenzi kwe bali ku nguudo mbagaliza program ennungi yita muliraanwawo yita abaana program erabibwa bonna Mukama batuwere omukisa nga tulaba. Amina. Pozi abalungi abatulaba tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe mwebale kutulaba mwebale kutwagala akalowoozo kange kagenda eri ab'ekyalo bannanga akakuba katandise tukole kabaka waffe atugamba juzi twagenzeeko e Bulange naye omulanga gwa kabaka guli nti enkumbi kuki ku bbega tuddeyo ku misingi gyaffe egy'enkumbi ku bbega bwe tutyo bwe tunaabeera obulungi Mukama bampeera omukisa. Shalom 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 abalungi ba Mukama mbalamusiza mwenna era mbagaliza ebirungi byereere muli mutya muli bulungi katusuubire nti mwenna muli bulungi naffe tuli bulungi twebaza Mukama nga bwetuweereza era enkola yaffe nga bulijjo tusome tuyige tuteeke mu nkola. Amina. Yesu yeebazibwe mwebale kubanga muli ku Salt TV nange njagala okwebaza Mukama olw'ekirabo kye yatuwa ffenna abalabi ba Salt TV kubanga ate nange waliwo lwentuuka nga ntudde nange n'endaba olw'abaweereza abalungi bano abakyala mwebale bannange kukkiriza muweereze Mukama ate era njagala okwebaza omwami Apo njagala okwebaza mwami Kasi ne omwami Bya Katonda n'omulungi Aloysius Bujingo mwebale kubanga mukkiriza abakyala ku budde obw'ekiro kubanga obuweereza ffe Bayibuli abakyala etukkiriza okubanga tetukola singa omwami aba atuganye etukkiriza okubanga tugondera babba baffe naye omwami bw'agamba nti genda oweereze Mukama bannange kye kirungi nnyo twagala obbeebaza abaami baffe mwebale nnyo era njagala ate okwebaza n'abazadde ba Limpaz paka lw'onootuuka ku twebaze ate omwami wo nabo beebale kubanga bakkiriza oweereze Mukama. Amina. Twebaza Yesu. Amina. Abalabi ba Salt TV yeyo team nga bwe tubeera tutambulira wamu olw'ekisa kya Katonda. Bonna bagamba nange twebaza Mukama Mami Susan babatumira bayirawe. Gyempitira tagala tulabire Mukyala Bya Katonda tulabire ku Mami Makula Mukyala Kasi anti bakati abamu bamugamba muyita Mukyala Birimuye lyerinnya ne Musumba Dorothy mubakola bulungi abakyala basiima n'abaana ab'obuwala obubaka mbutuusizza abalabi ba Salt TV abalungi beyo bamami be tulina olwaleero era nga bulijjo tuze twogera ku nsonga nnyingi era nga bwetukola mu Church Girl Show twogera ku nsonga ezikwata ku baami ezikwata ku bataata ne twogera ku zikwata ku bakyala n'abaana ab'obuwala tetuna bwe twekubira nti tuli wano wokka wonna twabasuubiza nti tujjanga kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo okutuuka nga oli agamba nze wennyimiridde ndi mufumbo olw'okuba Church Girl Show bamami basomesa bulungi emabegako tulina omulamu gwaffe gwe twali twogerako nga twebuuza kiki ekiviiriddeko abafumbo ababiri okubanga bali maka naye nga tebakwatagana era we twakoma bamami nga boogedde ku nsonga y'obutawa baami kitiibwa
nga bagamba nti abakyala obutaba baami kitiibwa kiviiriddeko okuba nga tewali nkwatagana mu maka. Era nje njagala mbuze bamami kiki temulowooza okuba nti okay ki ekiraga nti omukyala tawa mwami w'ekitiibwa maka? Kwanze mbadde ndowooza omuntu bw'abanga afukamira, bw'aba aleeta kakyayi mbudde, bw'abanga abuuza abantu basanze mu kkubo aba awa omwami w'ekitiibwa. Bw'onzikiriza okutandika abantu tuyina standards bbiri ze tutambulizaako obulamu. Standard eya Katonda n'ey'ensi. Now eya Katonda yeri biblical yeri universal nti wonna wonna wodda gwe musingi ffenna kwe tuyimirira kasita oba ng'oli kitonde kye. Now ey'ensi ekyuka okusinziirwa gy'ova nti bw'ona ogenda mu America enneeyisa ndala, bw'ona ojja mu Uganda enneeyisa ndala. Kati ate mu Uganda ne tufuna n'enneeyisa ng'eva mu buwangwa bwaffe mu mawanga ag'enjawulo. Kati ojja ssanga enneeyisa ya mukyala bya Katonda ate ina background y'Abanyarwanda kubanga ye mwava. Ojja ssanga Pastor Nakimuli ng'enneeyisa eva mu Buganda mwava oba mukyala Kasi nti waliwo obuwangwa. Kati ate Bayibuli tegaana kintu kyonna ekitakontana na Bayibuli. Kati Bayibuli ekintu ekiri spiritual kyegaana nti awo osinza Katonda mulala. Naye waliwo obulombolombo bw'ensi Katonda Yesu bw'atajja kujjawo. Kati waliwo enneeyisa ey'obuwangwa bwaffe nti Omuganda bw'oba okuzibwa buli muntu akusinga ekitiibwa omufukaamirira. Oba mu bbaawo oba mulamu asobola okuba wa myaka 13 n'ofukamira. Kasita abanga yes ekyo n'omukazi mulamu wo bw'ali. Kati ate bw'ona ogenda e Rwanda balamu bange bahaaga. Era bwe nfukamira bafuna bagamba nedda ekiba kuyisa bubi omukyalo oba omunyigiriza ate ffe waffe mu Buganda si bwe kiri. Kati bwe nfukamira nsobola okufukamira lwa culture naye nga sikuwa kitiibwa. Kyogamba si nti buli okufukamira kulaga nti omuntu muwadde ekitiibwa. Kutendekebwa nti bwe nina okweyisa ku bantu abansingako naye nsobola okufukamira olwa culture yange naye nga sikuwa kitiibwa. Kati kisukka culture yo nti waliwo culture begenda okusomesa n'osanga atafukamira omunyankole omunyarwanda ng'ate awa omusajja ekitiibwa. Kati bisukka ebimu ebiri physical bino bye tugamba nti bannange yafukamidde omukazi alina empisa. Eyo ntendeka ya buwangwa. Kati empisa kyova olaba abafumbo. Saagala kuyingira mu bintu by'abafumbo nga batabuse saaliyo. Oli abamanyi munne. Amanyi bwe yamutandika. Mu nju ya mwami Kasi be bamanyi ebiriyo. Kati nze wenadde ne mbagamba naye omukazi tumulaba alina empisa akola kyafukamira n'ofukamira afukamirira buli omu. Mu Buganda bw'akola naye bbaawe yabamanyi ki ekiri munda. Kati nze njagadde otandikire nti tulina okwawula kubanga ogambye okufukamira. Okufukamira kyekintu kye batutendeka ng'abakyala mu Buganda. Omwana omuwala aba wansinga okulaga nti kiraga bukkakkamu nti beera mukakkamu mu maaso g'omuntu akusinga obukulu. Kwe kukakkana okwaffe. Kati bw'ona osanga mukyala bya Katonda ayina tajja kufukamira naye toyinza musanga ng'awebula bbaawe ate. N'osanga afukamira ng'ali wabweru kye yeekola ne bbaawe amulangira buli akali ku mutwe paka wansi naye ng'ate mu bantu ki afukamira. So katulina okwawula ebintu ebyo si nti atafukamira tawa musajja kitiibwa. Ate gwanga nga Mami Susan nga bw'ayogedde abakyala ddala abakyala kye tulaba wano abaami bali ku buzibu nno bannange. Omukyala oyinza omulaba nga wampisa nnyo ku church ne mu society naye nga omwami yamanya bw'asula. Abaami abo mubalaba batuuka ekiseera ate simanyi nayo kino amateeka gawolereza nnyo abakyala. Amateeka geekubira nnyo sayidi y'abakyala naye abakyala tuli kizibu. Abakyala abamu bafuuka ekizibu awaka. Omwami n'aba ku bunkenke awaka naye ng'ate no mu society nga bw'akugambye nti ng'afukamira ng'era mulabira ddala omukyala ow'empisa. Naye nga bw'atuuka mu kisenge bw'atyo oba bw'atuuka mu nnyumba yayomba omusajja tamugambako ye yeefuula kiwagi. Abaami abamu batuuka n'okweyoleza engoye nga ye yeeyoleza engoye. N'atuuka ewaka abamu mubalaba kubeera eyo nga balya mu ziwooteeri naye nga yamanyi ki ekizibu ky'alina ewaka. Agenda kuddayo ewaka bamuuma emmere. Nga tuffe tukanyagamba naye bannange abasajja tebava mu bbaala.
babeera ku nsaniya z'ennyama nga yamanyi addayo nga akkuse kubanga akimanyi bamutandikira ku mulyango muvuma mpaka we yeebaka olutalo luli waka nesowaani eriko akatogo abamu ndowooza bagifuulawo zooni ewaka anga omwami oludda bw'ati omutima gumukubira ku geti n'agamba naye enkomyewo abamu balaba n'emipiira naye nga si interest yaabwe nga yeeralikirira mukyala waka mubalaba basajja kogga nakogga naggwayo mwemukanya kubozi omwami yabaki oba musajja wattu alina ekirwadde ekimunywa naye nga mukyala yamufuukidde ekizibu muyombi ng'omukyala muyombi anti ya Katonda alina kyatugamba ekyamazima kyo nga mami birimu bwagambye abakyala tulina okuwa ekitiibwa abaami baffe ne tuba ku mirembe wali abakyala bo nga si bangu nga ye omwami bw'atuuka ng'ayomba bagamba nti wali akayimba ke bagamba kuwasa omukyala omuyombi okola ki banange gye babyogeramu awo omukyala omuyombi kwegamba amalako emirembe amalako emirembe olwamusajja ng'akoga naye nga kumuyombesa omukyala kasi ayingira mu nnyumba nga batandikirawo kati eneeyisa y'obuyombi eyo eraga nti tomwa kitiibwa y'omumwe omuwanvu byalina omuwanvu omuntu ayomba ennyo anti bisawa ate abakyala okunyiiga okwo wayo n'abanyiiga omanyi omuntu obaana n'omuntu ng'omunyiigire mu nyumba emirembe egimugwako neba nga toyombye naye kasayingira ng'osiba feesi nziwayo yangamba yanyigira mwezi neŋamba mwezi olusirika abafumbo baluyita lusirika mutwala olusirika mu maka nga nja musirikirira kati ne mweyisa mu korido kubanga waliwo omuntu asirika nga kumpi gulinga muggo gwakubye guba muggo okwogerezeganya mu maka mukijjukire nti kisumuluze kinene nnyo nnyo kiggula oluggi lw'emirembe kiggula oluggi lw'essanyu okuwuliziganya kulungi nnyo naye kakati gwe omumwa gukulinga omumwa oyomba kakati oba oyo ovuma omwami ovuma ate ne mutandika n'okusirika kakati nno gwe iwe amataago ogwo ogutwe gwaki gwakita nga iwe oba kitawo ye yagakoze yagabuze waliwo atali direct agamba ogwewammwe ogutwe gwewammwe ovuma oli muntu mukulu era akitegeera nti bali kunze naye bw'otusala omumwa guno tusale omumwa guno kubanga engero Proverbs 11:22 tugisome sooka ne ba East Africa bategeere bulungi bayinza okuba basigaliddemu katono nnyo Proverb mu Swahili bagita Methali Methali 11 mstari wa 22 egamba kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe kadhari mwanamke mzuri asiye na akili. Soma omusomi waffe ow'oluzungu. Proverbs chapter 11 verse 22. Negamba, as a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which without discretion. Omusomi waffe Oluganda, mama kasi tusomere. Abawuliriza baffe Oluganda, abalabi baffe Oluganda bakiteke. Tugenda kusoma mu ngero 11:22. Etugamba nti ng'ekyobuyonjo ekya zaabu ekiri mu nnyindo y'embizzi bw'atyo bw'abeera omukazi omulungi atalina kuteesa. Kasita oba nakuteesa na mwami tomuwadde kitiibwa. Okuteesa kintu kikulu nnyo mu maka. Tuteeseganye buli kimu. Ate twagala tukitegeera abafumbo nti obutakkaanya kuba kukkaanya. Si buli butakkaanya. Nze bwe ngamba nti emmeeza eno njagala etunula eno. Omwami najje naga nti yandinyumye ekyo tekibalwanya. Bwe kireka omwami abyagala bw'atyo gireke. Bw'ena emalawo omwezi omulamba nga atokola geno cleaning ng'onoogikyusa. Ate n'omuwa ensonga. Lwaki leero emmeeza eno etunudde eno? Lwaki leero ekitanda nakikyusizza kubanga bwe yabadde afuluma ku makya yakirese kiri bwe kiti. Kaakati bw'obadde olongoosa okikyusizza w'ensonga. Ng'abandi nabadde njagala oba layiti oba kiki oba kiki. W'ensonga naye kati ekyo tekijjaawo olutalo mulwane. Kubanga agaanye nze emmeeza njagala bwentyo. Ezo nno entalo zisinga mu babikozi.
Kubanga akuganya ogenda okukola. You know. Yeah, it has to be like this. This. Meza no yo. Nange nalwerabira mukwano. Ate nga gwalina olwa pasita waffe. Onolwerabira tunaddawa. Kakati olwo because oyo because takakana. Bamaama ba because tukakkanira abaami baffe. Ate naye no musumba bati batufuze nnyo okugamba nti nze njagala wano asooka nga omukyala agambye ero kagikola bati yayirayo ka sitayiro akapya. Omwami gwe mutwe omwami gw'amaka. yes. Gwe ye mukulembeze Yasalawo. agambye nze Bwekigaana njagala gireke bwe omutekera ekitiibwa ky'engoma. Okay. ayinza okuba bw'anajja ayingidde nga teyategedde nti bweti ajja gyekoonako evviivi emukose oba yalina kyalabye nti omwana ono bw'aba ava wano bebi ono ng'ajja okunnyaniriza ajja gyekoonako ayina ensonga bwekkiriza emmeeza etunule gyeri oba ekitanda kitunule gye kiri naye because tugondere abaami baffe. Musumba ogambye tugondere abaami kituufu naye sugwosoose nogaa nti bateeseganye. Bwe bateesaganya nti kati mbadde nteesa etunule oli nagamba nze njagala bwe nti gendera n'ekyomwami ogendera ku ky'omwami ate musumba ekintu kyayogedde abakyala tulina we tuteeseza abakyala abafumbo gwe mulabanga ensonga eganye nga muli mu ddiiro tuyina we tuteeseza mu koti awo tebatera kugaanirawo waleese ekiteeso nti omukyala nti omwami omwana ono twandibadde tumukyusa essomero abamu bajja n'ebirowoozo byabwe waka ng'ayina ebirowoozo bye avudde nabyo ku mulimu ayina stress ze bamubanja akazi mugiyita batya ifulisi yajja kati gwe omutuukirako omwana tumukyusa essomero lw'ensonga weetire bwetyo ekitegeera kati agenda okulaba nga omusombwa nga akugamba nedda ate naawe wootandikira ne mubuubuuka nedda kati ensonga olaba nga agiremeddeko omugambye emirundi ebiri tuyina we tuteeseza. Mayimakula Susan ensonga eyo ogambye nti okufuga omwami aba akufuga era alina okufuga kye bayita omukulembeze aba mufuzi ate era omufuzi ayina obuyinza okugaana n'okukkiriza wabula gwe gwakulembera osoma nga mukyalakasi bw'agambye osoma n'omanya buli mukyala Katonda yatuwa amaanyi ago mu luzungu kangambe nti tuyina amaanyi ag'okukyusa power to influence Katonda yagatuwa mu side emu kye tunayita manipulation naye osobola manipulatinga mu bulungi so tulina amaanyi ag'okukyusa n'okufuga wadde tetuli bafuzi nti amaanyi ago tugalina tugaleeta ddi olina kuba n'amagezi. Omukyala Esther mu Bayibuli Modekaayi bwe yamugamba nti bw'onoogaana otuyamba omanyi nti oba Katonda yakuteeka mu kifo ekyo okutuyamba naye bw'onoogaana obuyambi bujja kukola ki? bujava ewalala. Esther kye yakola bwe yagenda ewa kabaka teyamugamba mu maaso awo nti omanyi kabaka ono omusajja wo Haman ayagala kutta Bayudaaya. Esther yamugamba mbadde nkusaba okkirize nkutegekereyo ekijjulo. Esther yategeka ekijjulo naye ensonga yagiina lwaki ategeka ekijjulo era ku kijjulo kabaka yagamba saba kyonna yagamba yamugamba teekawo ensonga yo etegesezza ekijjulo kabaka yakimanya. Kati naffe abakyala abaami baffe tubamanye wali omwami nga wa kijjulo wali omwami wa kaboozi wali omwami nga wa ssente wabayo omwami nga wa baana be wabayo omwami nga wa maama we. Olina okumanya obunafu bwa bbaawo gemaanyi g'omukyala. Ensonga zo oyinza zireeta ddi? Emmeeza agigaanye kireke kyesonyiwe kireke olina ekiseera kyo jjula ekijjulo kyo tegeka emmeeza giddugaze. Omanyi omwami wayagala nnyo embizi gireete giteeke omuba mulyanga akuwaane no bannange mukyalo oyiiya namuga naye nno omanyi swiri nno nga tukyali mu by'okuyiiya olaba emmeeza eri gye waŋŋamba ntunuze bwe nti okimanyi nti abaana ebaba bayitawo ebakoona olaba otya nga tugikyusizzaamu ne tugitunuzaako sayidi eno ndaba kiyinza oyamba abaana baffe obutafuna kabenje ali mu mmere alya aga ate wali buzibu mukwano ajja okukkiririzaawo nga tamanyi nabyakkiriza ajja kukkiriza
naye lwaki osoose kukozesa maanyi go to control to influence agamanyi Katonda yagatuwa. Adamu lwaki yawulira Katonda yamuwulira mu ntandikwa, lwaki yakkiriza Eva nga muletedde ekibala? Lwaki Sitaani teyanoonya Adamu? Sitaani yali amanyi ono gwe baleese okuyamba asobola influencinga. Lwaki Abafirisuuti bakozesa Delayira? She can influence. Omukyala gwe twogerako Abigail yamanya nti bagenda kutta ekika kye kigowo olw'obusiru bwa bbaawe. Yagenda ewa Dawudi n'emmere enfumbe n'ebibala n'ebintu byalunda. Bwe yatuuka maaso ga kabaka n'amulaga byemwetikidde. Kabaka era Dawudi yagamba omukazi ono mulungi ate mugezi. Yajja n'ebintu, waliwo omuntu nga engeri gy'omufuna jangu n'ekitereke. Waliyo abasajja ng'engeri y'okumufuna omugambe hani nno badde ndowooza omwezi guno mami ajja abeereko naffe e Kampala. Omumanyi ye ne nnyina bali bwe bati. Ogwo omwezi nnyina waali mugambe naye hani mami nno olaba njagala tubeerere ddala naye naye tolaba wano wafunda lwaki tetuguzeeyo kataka ne tugaziwa mami tumuzimbire ekisenge kye okozesezza nnyina ofuna ettaka. Mami waffe tumukolere ekisenge nga kiri self contained lwaki bwe bunafu bwe. Okimanyi nti ewaka abaana tukwata mwana taata gwasinga okwagala genda ogambe daddi kino genda ogambe mami. Naawe omukyala mu maka lwaki osindikayo omwana? Omanyi bwe bunafu bwa bbaawo. Kati ono omusajja okufuga kya butonde ajja kufuga atafugibwa bagamba afa akola ki? Abunga. Kati omutwe mufuzi gwe gulowooza, omutwe gwe gugamba kati genda ebigere ne bitambula. Omutwe gwe gugamba nti kati kola kino. So omusajja obufuzi tetusobola bugaana. Kati ffe abakazi tubakubisa amagezi. Ate tulina okugonda. Okugonda bw'ogonda buli kimu okimusajja okimufunamu. Buli kimu. Okugonda kikulu nnyo. Okugonda kikulu naye kuno okuleekaana alinga mutabani wo. Abasinga aleekaanirawo ate nadda ne ku social media n'aleekaanirako. Okuvuma omusajja gwe kuba akafaananyi avudde ewa nnyina yali amuvume ewaka baali bamufuga. Kati akoze amaka ge. Ate naawe ofuuse nnyina. Ovaawa olagawa ogendawa lwaki oli ne gundi egyo emikwano gyo sigyagala oyo gundi simwagala oli nnyina. Mama oyo alina obuyinza omuggyako emikwano tayagala ayonooneke. Kati abamu tugamba emikwano gigenda mwonoona nga bwe yali tannakwana yayonooneka. Mbu gigenda muleeterawo okusalawo bubi. Kale bw'aba asalawo bubi naawe yasalawo bubi kubanga yagirina oli omu ku bizibu bye kati bye yasalawo. Ezimu ku bad decisions yeggwe. Kati waliwo ebintu omusajja asobola osuula emikwano gye mu environment ekwetaaga. Nga lwabe kumudagamba nakangende ewaka. Asubira emirembe, asubirayo kajuisi, asubirayo alina byasuubira. Naye gwe kuba akafaananyi olaba naffe abakazi tetwagala tuvuma. Naye ate ye n'omutuukirangako. Agate stress za ku mulimu agate n'ezawaka. N'ekikalaayi kino kye balya buli kawungeezi ekyo. Kibawa emirembe. Tunaatereeza enfumba yaffe ewaka n'ennyaniriza yaffe. Ebikalaayi biri bijja kuddirwa. Naye ate okimanyi omwami wayagala embizi lwaki togigula? Ekikalaayi tukikola ewaka. Kikoleeka. Abakyala ennaku zino bazibu nnyo. Okimanyi kyasobola ekikalaayi ewaka bw'omanya nti omwami wo kyayagala. Kola ekikalaayi mukubire essimu mugambe. Wakiri kigule. Alina abakyala bazibu nnyo. Ekyemisana asobola okufumba obulungi ne balya n'abaana. Ekyeggulo n'aganda balekawo obusente butono. N'amufumbira ebimere ebitategeerekeka. Bana ebimalako abaami emirembe. Nga bukyali okomplaininga omwami alwayo nnyo. Noonyereza ensonga lwaki. Omwami n'akusanga nga ku mizigo ng'oli mu lugambo. Ate abakyala balina akantu ako baba batudde. Amanyi bbaawe bwajjo bagira ku piki oba bagira ku mmotoka n'olyoka omulaba bwafubutuka babadde mu lugambo wakati yatereezezaawo. Kati lwajjukira nti ebbaafu y'amazzi yagirese ku lubalaza n'asooka agenda ewa maama gundi balina akaguruupu ke baatuddemu awo. Kati bw'awulira emmotoka engejja n'alyoka afubutuka emisinde. Ate n'abami babitegeera n'alyoka apapa abamu engoye yayiye mu ntebe n'alyoka apapa ajjawo engoye. Abo nno babeera nabo waliwo n'emboozi abakyala ze baga mukazi munange olinayo akalagalo omwami wange nga takyamalako tukoze tutya? Anti ze guruupu ezo buli lwoteesalako guruupu embi
era bye olyoka owebula buli omu nti bwamulabanga nnyuse n'amupima ekyo nakyo kyokwogera okumugeya omwami wo ekiriri kyabadde abuuza nti biki ebiraga nti omukyala tawa mwami we ekitiibwa okugeya mwami wo n'omugeeza mu mikwano gyo n'otandika okumwogerako n'omwambula obwerere bwe nti mwami wange biki ne biki kati akyala byakatwala olumulaba nga ajjanga batandika omupima bye wayogedde akyala byakatwala n'ensonga gyayogedde ey'okuba nti okuwebuula omwami wo katugende mukumulamu katini tukomawo tuba ku kyakigabo mukulikeyo mukumulamu okutabadde kuwanvu kansuubire wetuli wetukutte ogamba yes awo wenyininyini bulijjo wenjagala program za kyakigabo every Wednesday ssaawa 4 tuba ku Soul TV niwe okujjukira badde nga teyatandise naffe nga adde yakatuninga Soul TV buli lwakusatu ssaawa 4 tuba kwetuli nga tuze n'emiramu egy'enjawulo nga twogera ku nsonga z'abakyala ez'abaami bataata n'abaana ku Soul TV kwoli amanya Limpaz bammami wetugendedde mu kuwummulamu nga mukyala byakatonda asuddewo ensonga jjukira tuli mu kwebuuza kiki ekiviirako abafumbo ababiri okubeera nga bali maka naye nga tebakwatagana era twayogedde ku kyempisa then mukyala byakatonda wookomye ng'otugamba abaami babaweebuula empisa eyo mbi agiteete empisa embi mu bakyala omukyala n'otula mu bakyala bano oba ne mukwano gwo n'otandika okugeya omwami wo n'omugeya n'oyogera mwami oba munafu n'oyogera enkula ye n'oyogera oba niba nga talina ssente tekyetaagisa kugamba neiba oba ki oba mwavu nti mwami wange talina tube ne emizi badita emizi tumanye okukweka ebyama byaffe kati awo tujja tuyamba nini kyekikyo badde obuuza nti biki ekyo nakyo kiraga nti omukyala tawa mwami we ekitiibwa ng'amwogerako singa amajogera na mukwano gwange naye mukyala byakatonda ali ne Mami Susan amubuuliddeko kikyayita mu bufumbo aba ageyeza omwami we oba bamuweebudde byanjawulo nsobola mubuulira nga ayinza okunyamba waliyo n'okumubuulira nga muli mu kiwoozi ng'ogeya omwami ng'omwogerako nga just twena kyagenda kuyamba twena kyagenda okwongerako newabula omuwamboozi jjukira omwami oba omumaze mwami banayitawo yebajja mutunulira bamupimapimamu nagamba nabano ajjukire ke bamugambye ate amaaso gatuukira wali we bagambye nti bonna ogenda okulaba batulise baseka okugamba yi omwami ate nze nina ekirowoozo abakyala bano abakola ki bw'oba ng'olina ekizibu ddala mu maka ekyamazima nga kiyinza okuswaza ne balo waliyo bakansalazi nga tamanyi na balo ekitegeera tamumanyi oyinza ogenda n'omubuulira ku bizibu byonse bwe ŋŋamba ebizibu by'omu maka byetaaga oba omuntu nga takumanyi bw'aba akumanya alina okuba nga akusinga ku buyinza oba ku ne ku kitiibwa emyaka yes kubanga waliwo omwami ate ng'ategeera mulimu nno n'abakulu nga tategeera ojja kumala bimugamba agenda abyogere gyekiri unfortunately gyekiri kati omuntu ono mami ali alina kyayitamu abalaba ba Soul TV agamba nze nina kyempitamu nga nze maka gange naye nandyagadde nziruke ewa mukwano gwange finance ngaako emyaka naye mugambye nti mbeera simuweebuula oba nofuna omuntu gwe simanyi nga bwe mugambye omuntu oyo gw'atamanyi ayinza okuba tasobola mufuna nga tamuwuliramu mirembe naye nga ye ng'omuntu awulira mukyala kase emirembe oba Pastor Dorothy oba Mami Susan Makula Bujengo oluusi kisukka ku muntu gw'owuliriramu emirembe kirina kuba ku muntu anaakuyamba kyogamba mami kisukka ekintu ky'amaka nga mukyogeddeko ekyokuwebula omwami kisukka okubanga olina gw'owuliramu emirembe naye nga tajja kuyamba tagenda kuyamba kati wabaawo n'ekirala nti waliwo omuntu gwe twayogerako ntugamba mufuneyoko ku muntu mufumbo wammwe gwe musobola okwogera naye kati omuntu oyo waliwo omuntu omukulu kangereze nga kati bano abakyala bakadde ba kkanisa ye bw'aliyogera yaswala naye pozishoni ye yakuyamba bantu mu kkanisa abafumbo n'abatali bafumbo kati bw'ojja omukyala kasi kitegeeza onoonya buyambi ne bw'aba amanyi bbaawo ekifo kyalimu kyakuyamba awo togenze geya bbaawo era namwembi musobola n'okutuula n'omukadde kanisa n'ogamba tulina ekizibu kino na kino mama tuwe ku magezi ye bw'alivaayo n'abageya yagenda okuswala ne waliyo abantu b'ogendamu bano bato banno
b'otuulamu nabo nga tebalina munyumya kiboozi. Ate n'oyinza n'omunyumiza nga mukwano gwo naye nga yakwagalira bbaawo. In fact luyinza n'okuba nga ku luno byogeya birungi, enkula ya bbaawo nnungi, engeri gy'akusanyusa mu buli nnungi, naye nabyo tolina byogera. Mali ngakubuuza naye kirizibwa okuginyumya. Anti abo abaana naddala abawala anti naye buli lwanaamulaba ng'agamba singa wange oba oleese sitaani mu waka. obuleese sitaani waliwo emyaka nga omuntu tannakula kutuuka kubanga awuliriza ebyabalala. Waliwo emyaka wadde osobola okuba omugezi waliyo ng'okyali muto wadde emyaka gireeta n'ebirowoozo. Experience y'abantu abamu gye bakoma okukula n'okuba nga basobola okuba ab'emmizi ne bw'aba si wa mmizi naye emyaka gisobola obuwulirira nti waliwo emyaka gye ntera okugamba nina be mmanyi okujega nti emyaka gyo gigumya bafiiriddwa nakubuulira bafumbo lwaki otawanya abaana abato so gyemyaka kati bwe kankugereze ku kyaki bwe tufiirwa lini tukusindikayo ogumya abafiiriddwa tunoonya pasita nakimu tulina nnoonya bakulukulu era bwe tunaafuna omuvubuka alina obuzibu mu maka nze waliwo abantuukirira naye ng'emyaka gya bbaawe naye yennyini bwe naabatuuza bazadde bange era nange mbagamba mumanyi mugende musinkane musumba Nakimuli mugende musinkane pasita Kayizi nti yes nsobola okuba nina ne kyenyiza obbagamba naye obukulu bwawe sisobola batuuza kati nina nze bye sitasobola kutuula nabo abantu mu kyaki oli ne bwanajja n'ekizibu atya ngenda mugamba omanyi gende wa mukyala Kasi ebyokulonda ba metron ne ba bestman era edda kalina kuziba kuba byakyuka balondaga abantu bakulu asobola okubatuuza metron alina kuba mufumbo kuba bakimanyi akusinga already alina experience okusinga ng'osobola mwebuuzaako alinga senior lawyer kati aba senior wife alinga tosobola nekira bagamba tosobola kufuna metron ng'omusinga obuyinza nga tasobola kuwabula tasobola onofuna metron bwe mba kugambye nti ekyo tokikola ng'owuliriza nti sinakikola era nga tukyali ku nsonga eyo ey'okuweebuula mukyala Fred gye yaleese abakyala abamu baweebuula babbaabwe mu bwenzi ng'akola obwenzi ekintu ekyo kiweebuula nnyo omwami akusanga ng'ogenda kunoona omusajja n'oli omwami wakati bamuteeka mu kitiibwa gwe bayinza obutakunenya naye omwami we oba okoze eki ng'omukyala mwenzi maka ekintu ekyo kiweebuula nnyo omwami era omukyala omwenzi oba weeyambudde oba oyambudde n'omwami we oyo akwambudde tasobola kuwa mwami wo kitiibwa ate bakuwa ekitiibwa wano nga bw'olaba nti mukyala Kasi oba mami Wera oba mukyala Bujingo bamuwa ekitiibwa ekikyenga ye naye bwe weeyambula bw'oti weba weeyambudde wonna nga n'amaka gammwe ogambudde obwerere bwa bbaawo tomanyi kintu kibi nga omusajja okutambula nga buli musajja amanyi mukazi we ekikazi kyoyo temuli bannange kiweebuula omusajja ali mu kifaananyi kya Katonda kubanga naye atugamba Mukama okwagala bakazi baffe nga Kristo bwayagala olaba yabateeka ku layini emu so ffe tulinga kkanisa ye alinga Kristo gwe kuba akafaananyi ng'omulokole ali mu ssabo oli yebbaa waffe abuguma tabuguma Kristo olowooza awulira atya waabujja era genderera abasajja batono nnyo abasonyiwa obwenzi bw'abakazi buli obujja buli mu butonde bwabwe bwa Katonda so oba omwambudde era abantu ojja wulira nga bagamba n'omulokole asamira buli lwe bateekako omulokole Kristo gw'oba ovumaganyisa kati wano bagamba mukyala gundi bamusanze mu loogi mukyala gundi kyova olaba waliwo b'osanga era buli muntu bw'ona oba n'empisa liini buli majja agamba bannange ani azaala omuwala oyo baagala alaba ku kitaawo oweesa kitaawo ekitiibwa taga naye oyo mukyala waani ani mwami we naye nga mukyala gundi ofuluma loogi bino bye bakola abakazi nti bakebedde DNA ne bazuula abaana nti olowooza lwaki abasajja bakugga ne baggwawo yenna aba ayiise era ne bane bagamba bulijjo ali mu bufumbo talina kyakolayo kazi amusibye abaana
bannange kibi kiweebuula bwobwenzi buweebuula sayidi zombi si ku bakyala feka naye ne ku baami naawe tebereza nga bakugambye nti omwami wo bamukwatidde mu loogi egindi naffe kennyini ekitiibwa naye bwayenda kyekimu naye ku sayidi zombi obwenzi si bulungi obwenzi si bulungi ku sayidi zombi nate ku mukyala kisuka ku mukyala kibi simanyi oba liini naye bano abakyala bo bagenda osimanyi oba waliko omulembe gw'okunaaba mu ngalo ng'onabisa mu kataasa bwe tuba tugenda kulya emmere batuwanga obutaasa n'onaaba mu ngalo n'okawa n'omulala kyokka mu butamanya nti ffenna twali tunaaba bukyafu bw'abalala so asooka yekka y'abaanaabye engalo anti bw'amala okunaabamu bwe muli okufukirira nga nawe onaabamu obuto bwaffe bwali kati waliwo abakyala nga balinga obwo obutaasa buli omu anaabiramu kati asembayo yakigwako oba munyungusi obanga kabuyonjo anti buli yagala okwetawuluza ajjawuwo ez'olukale bwe kiri twongere ekitiibwa mu maka gaffe ekirala mikwano abakyala kye tulina okwegendereza tulekerawo omuze gw'okweyazika teri kiweebuula nga mukazi yeeyazika apangisa yeewolaawola asabiriza akuwa oluseke nedda ng'oli mufumbo ng'oli mukyala mufumbo kyetugambye nti oba kirungi oba kibi yalabye wa maama gundi akabiri yalabye ku mukyala bujinga akabiri yerabidde nti ekikula si kyekimu tukizibire oba kirungi oba kibi okimanyi nti ne bwofuna ebirungi mu nnyumba ng'obyogere bweru era bireeta abalabe ku nnyumba munange n'omwami yandeetedde gomasi ogirabe eno maama gundi si bonna nti basanyuka naye ekigambo kweyazika kiswaza omwami buli lwoba n'omukolo neweeyazika ku maama gundi kola oguddako neweeyazika ku sande neweeyazika bw'oba olina engoye ebbiri zooze golola omwami akafaananya emikolo nenzija owuwa olwaliro nenfuna keera nenzija eno ekeera nenzija eno okimanyi lwe muddamu okundamugamba kati oba akimye kaki naye baawe tamugulira ku ngoye baawe tamugulira ku ngoye bwe kiri owebudde omwami naye omusajja ajja kulengerera beepanka agamba abaana mumugambe siriiyo kati akaana akataaka emyaka esatu agambe maama agambye taliiyo obwo amagezi bw'oba olinamu amagezi okitegeera bakkoowa ate waliwo n'abanyumya gwogenza okweyazikako n'agamba oyo gundi omulaba weyazika olugoye lwange ssebo yandeetera ebiku lwajjiramu ebiku luba lwamunyumira luba lwamunyumira nsumba nsobola okuba nga omwami wange tampa naye nga nina olugoye gamwe lwenjagadde nkuba mwogedde okweyazika nina mukwano gwange ye asobola okunjazika yagamba tewali buzibu osobola okujja njagala kubuuza nkwazika omukolo gwe weeyazikirako olugoye gugwo nti bw'otagenda gufa bampise mami gwe buli banakuyita onoogendawo bw'oba tolina omwami mu bano be weeyaziseeko tekikakatako ku mwami kubeera nga alina kubanga akimpa anti omwami mugambe eri aba tawuliriza asobola n'okuba talina naye bw'aba talina kati kikusindise waaba akumma buli lunaku omwami we kikusindise genda okole ate waliwo n'abeeyazika nga ne pate tebaabayise nze nina omukyala gwe mmanyawo ekawempe yatugamba nti yes buli mukolo kati ye yakimanya nti wane makerere mukolo waabaayo embaga buli satade ekyamazima buli satade yagenda emakerere yatugamba nze sibeera waka kati ndigenda ddi out yatugamba zaabwe awe makerere nti boda ya nusu lukumi okuva wali ekawempe kati buli satade abeera mu mbaga ze batamuyiseeko atebereza omuntu wo atyo nga yeeyazika ebyo twabikolako nga tuli bawala nga kyetumanya ofuna bokisi n'ogirapinga teri gwe bagoba ku mukolo nga ze n'ekirabo era yatugamba kasita oba ng'onyumye tewaliyo gwe bagoba ku mukolo kasita tebakubuuza ogenda n'ekirabo olapinga bokisi ani agoba ow'ekirabo kasoma nti buli wiiki muholu wetu mbaamu embaga wali agoba ow'ekirabo kwata bokisi yo ya biskuiti gisibeeko wrapping paper ya meka ate ono aleese kapya yingira otuule oli emmere ofulume tayimu y'ebirabo bwetuuka simba layini biteekeyo alirabireeyo omugole nti bokisi nkaka
buli weekend oli ekikoko Owekayempa oli ekimere era ebizibu bibyo byeyongedde gye tweyongera mu maaso n'omulamwa n'ebizibu by'ensonga by'omulamwa guno gwe tuliko we byeyongera kati oyo tayinza kugenda ku mukolo gwe bataamuyise n'atabba napkins nafo aba akooye ebijanjalo n'ebinyeebwa awaka aba akooye aba akooye ebijanjalo n'ebinyeebwa n'ayiwa mu ecupa zonna ebikamu n'anabiyiwa yalese abaana eka Nsobola okuba nti teweebuuzizza lwaki akikoze sokuba nga atutambulira abaana bawaka ng'osakira abaana asakira abaana anti tetuliko kuweebuula kiryoke enjala bw'eba ekuluma onywa butwa naye si n'ekyo nga tebaakuyise ku mukolo okimanyi nti abakyala mulimu abagenda ku mukolo n'osiba emmere kubanga esigaddewo magumba gambwa ogenze wa mukyala bugingo ye atera otuwa ebijjulo ng'ate bisava bulungi awo nno oba ogenze wa famire mikwano gyo kati nga bwe twajja eruweero emmere wali ofumbe nyingi kati ng'abeeka mbagamba ate mufumbe eyo naye ngenda kwekikoyo mukwano gwange ndi waka naye ku mikolo si bwoti butandika naye nno banange bwenjije wa omukyala agenda ku mukolo n'alaba nti twetika ebitafeeri wali weetaaga kino wali ajja n'akaveera mu nsawo goloza handibag bayina ennaku zino handibag ennene nga mulimu ekiveera kya green mikwano gyo kintu kirala bw'otuula ne mikwano gyo nga muli maka ne bakono baba bakimanyi nti olina abaana eka bakimanyi olina embweka era bagamba naye bino lwaki tobitwalira mbwa ekyo kiryoke twalira abaana bakubira ate tebafumba egyo mikwano gyo tebereza mu kitiibwa kya pasita bugingo babayise ku mukolo weetikka magumba bagenda okukwata kagundi ng'oli eno mu kisawo oyiwamu emmere oli nno wala waliwo abakayanira keeki ku mikolo otulaba oti ku mmeeza naye ng'omulaba omukazi alina ekitiibwa abaami tebabiyina ebyo mwe temunnatuwa keeki ate ne bagireeta n'agiteeka mu nsawo balina buno obugundi busavyetsi abakyalo babagaa nti babusiba keeki kyenjogera kyenkubuulira kyeki bunapukini era mbagamba bannanga abakyala mulekerawo okubba ku mbaga napukinizi anti zigendera mu keeki antinukira mu timbi addeeka nga teziwera buli lwovaayo ziba teziwera ova napukinimusibamu keeki muzisiba musumbu ekifi ky'ennyama mu butuufu bambi nedda muwebuula abayaze nebba era nga tukyali ku mukolo abayaze nebba naye kubye waliwo nawe bufooko bw'olaba nga eka tebuliiyo katale yenayena ogenda okuva ku mikolo nga tawera wali okyadeko mu maka n'osanga fooko nga ewoliko linnya lya hoteri emabega Sheratoni Serena fooko muzibana awo nno omanyi nti kugundi osanga ku mukolo nga batimbye ne bateekako fruits zino eziba fresh apples omukazi n'aggyako zonna naziteeka mu nsawo atudde nebbaawe wano naye halabe walini eri wano tebataddeewo apple oba grapes kati n'alyoka akola ati n'akasuka omukono aleete biri asitukanamu n'abijjayo n'abiteeka wano kyokka ng'ate abuusizza mwami w'emikono yes banaye omwami n'asirira bikonte n'asirika ate basirika ne kumirirwa tebannakuyimusa mu kifo bagoba layini ku layini gwe wasituse dda omwami akyatudde ogende ku layini y'emmere tawo okulembere mu layini ate nga bagambye tugenda kuva meeza ku meeza linda bwe tubanona mujje baba bakyasitula ezo mu maaso gwe n'oyitawo nogamba mwami nze tofaayo nze nja gireeta naye n'abaami kamba nenyeemu abaami balwawo otambuza abakyala yes tulina okuba saidi n'abaami balwawo otambuza abakyala bw'omwaka mulamba omukyala ali waka lwaki takuswazi ekituufu neka apaka ebitano nekakulema okumuleetera bwana agenda kwanjula nga ku tebo bataddeko apa jazisiba olwensonga teyazimanyiira yes naye kimanyi wali abantu b'omululu ng'era birina omululu aba wa mululu nga n'ekajja ebiri ate n'omubbi aba mubbi ekisinga okwewuunyisa abasiba ebintu ebyo basinga bagagga babeerera ddala abantu ab'ebitiibwa ate bayombera emmere babeera babitiibwa kati abakyala era nga bw'oyogera mu bakyala okuswaza ku mikolo mbasaba bw'ogendanga ku mukolo nga bagaba emmere ne bakusitula emmere si kyatteeka nti yonna olina ogirya sooka oyitewo ku bufe olabe bye balina omanye nti nja kulya kino na kino na kino kubanga osanga omu bambi nga tamanyi kisembayo
nalowooza waliwo ennyama yokka n'asaba ennyama agenda otuuka mu maaso ng'aliwo ebyennyanja naga kale n'ebyennyanja mbyagala ate awo kyoyogedde agenda otuuka ali mu maaso waliwo enkoko ya supu naga kale singa naleseeyo ennyama ne bamuteerako enkoko ya supu kati bw'atuuka mu maaso ng'aliyo n'enjoke n'agamba asaavinga awo nsobola okukomawo namugamba ye atwala essowaani n'agiwumuza abamu batuuka ne nga basiraamu oba basebenthidde ne balya embizzi nga tebalina girya waliwo twagenda kwariranga kati tutuuka mu takisi ebiseera ebyo nga tetunnafuna waliyo embagayo nzijukira kati abakyala batandika abakyala ne batandika ogamba banaye obunyama buli bwawomye kyokka mulimu n'abasiraamu naye tebaasomako jjukira buli dishi bateekako erinnya lyaki kati ye afa kujjuza nnyama ava step ku step kati omwo mwe baaliira embizzi abagaa namwe mulimba tekwabaddeko mbizzi nti ati embizzi abakyalina bagijjako erigodo nti eri yabaddeko pooko nti namwe ate bwe businze okuwoomerwa nti kati wagiridde nga basiraamu nga bakyala basiraamu tebamanyi oyitamu ate buuza ekifo ky'ogendamu kubanga oyinza ogenda ku mukolo nga menu y'abagole gye baabawa erimu eyo emmere kubanga balinamu emikwano egirya emmere y'enzunguzungu buuza wagambe naye mu zino emboga ze mukoze mulimu biki abantu abo abasaavinga tebatusekerera era akunyonya naga bataddemu kino na kino oleke kulya kintu waliyo omuntu gwe twagenda naye n'asaba ekika kya kaawa bamwawula ebika naga nze njagala kano akaliko amerikano kano teyalya yasumuluka olubuto okuva we twatandika omukolo gwe tugenzeeko n'amaaso ne gamumyuka ng'alina kuddako atulekeyo naye nga yayagadde okugezesa kannyo ku kino kyesitanywangako so ojja sanga omukazi ng'oli ku mukolo olubuto lukaaba wagezesezza ekirala si buli kye basaavinga nti kikyo nawe n'okasaba tokalyanga ekyo tekidda eri abaami nti nga mami Kasi bwe yagambye nti abaami tebatambuzaako bakyala baabwe ne babeera exposed ku bintu ebyo wabwabisanga ku mukolo aba nti abimanyi nakyo kituufu naye omukyala kola ku mikwano funa abantu babeera emikwano gyo mwetwale out omwami abaami oluusi tebatera kuba na budde yes kale abasajja mututwaleko out kyekituufu abafumbo naye gwe osobola ofuna omusajja nga bambi ebintu bya outing naye si byaliku tabyagala tabimanyi nabyo naye bw'omugamba mbadde ngendako ne balini out kiryoke mukwano naga mugende neweetekamu naawe kati amaanyi okweyigiriza n'ogendako mu woteeri n'olaba ku busalads nogaa kate buno bwe buki butamanya ebintu tebigwenze waliwo lwe bampa ejjinga teriyidde nga kungulu linyenya basiseeko sayidi emulowooza olwakisuulamu kubanga nalaba kannya ne ŋŋamba balimpe yes ne nga njagala omulala bamuwa ekintu kamulali ng'ali mulinga senyiga amuyikira ku mmere kakati nno bamaama bino byogera museka muli kusho museka naye naffe twasabako fiishira plata nga tetuzimanyi otamanya si buli kimu nti oba okimanyi ojja sanganga menu bagitimba yonna eyakeeti buli akaliko obuuyo emmere eriko nnungi mpitirivu saaba kyotegeera omukyala ali ku Soul TV ali ku Church Girl Show olwayo kasobi olina kyoyize batugambye saba kyotegeera oba ogenze ku mukolo oba ogenze out abaana bawala nga nze ng'ogenze ku date saba kyotegeera totya kuswala kuba ogenda kusaba kyotamanyi omalirize ng'oswadde nga weewebudde program ya Church Girl every Wednesday ssaawa 4 tuba kwetuli tuva ku Soul TV omusuma bugingo ajja n'enjiri bye bye